Omuwala ono gwe tutumye Ruth ayina emyaka 17 tumusanze mu kitundu kino ekyakabaawo mu muluka gw'Emutundwe mu ggombolola y'e Rubaga. Omuwala ono tumusanze mu kafo akamanyiddwa nga Benghazi era we tumutuukiddeko nga yakayingira obufumbo ne mwana munne ow'emyaka 18. Ruth nga we tumutuumye yakoma mu siniya esooka atubuulidde nti bazadde be baafuna obutakkaanya ng'ali mu kibiina kya 7. Naye nga tata wange alina abakazi babiri. Naye nga mama wange tamufaako tebakwatagana kale ne bagamba kwate engoyizo ate nga ndi P7. Naye tata wange nze nga ndina connection ne tata wange nga asasula school fees nze nengenda nensoma naye nga tasobola kugamba jangu obeere wano wa step mother wange ekyo nga tasobola kikola twali tetuzigatta. Agamba ne wajjajjawe gye yaddukira naye embeera yagaana n'atuuka n'okusula mu kifulukwa. Ate baidhana nimbakolera n'emirimu nga ngenda eyo munte nga ngenda munte nga nvaayo nga nkola emirimu nga bw'omanyi nga tukeera kiro kama tebakiraba tebakitegeera ekyo bakwata bukwasi ne bagamba genda. Ng'akyasula mu bifulukwa waliwo omukyala eyamulengera n'asalawo amuleeta e Kampala akole nga yatuukira Nansana. Omukazi yalina omwana ene Kampala eri gundi Nansana nga mama wali mukyala eyo waffe n'akuba esimu n'agamba eyo waliyo emirimu n'amugamba waliyo omulimu naye njagalayo omuwala omu. Omanyize gyempitira bwe bagamba omuwala omu nenkwatawo ne bansindika transport ono omuwala ali eno n'amuteeka ku simu ya mama wenze nenzije ne Kampala. Mu bwayaya yamalayo ebbanga ttono agamba ekyamugjayo mukama we yamuwaayiriza nti abadde amubba bw'atyo n'addukayo n'agenda Emutundwe. Omukazi namukolera emyezi egyo 2 nga tampayadde n'ekyo. Ogwokusatu kye yakola yakwata engoyi ze ezize n'aziteekaawo nakwata TV n'agiteekaawo n'azikwata zihuufa n'ankwata vidiyo n'ebyo ebintu bye yatadde wansi nga tayagala kumpa sente n'ankwata vidiyo nga n'amusindikira kati ne balowooza eyo ne balowooza nabadde ngenda kubibba. Mu bbaala omulenzi we gye yamugje bwe batyo ne batandika amaka. Omutundo wenyini waliyo akabaala kenakolera waawo naye nga nenyeyiya bwentyo. Wenafunira omuntu n'angamba jangu tugende waka. Kyokka embeera gy'awangaliramu annyonnyola nti yeetaaga kuyambibwa gamba ng'okumufunira omulimu gw'omu mutwe. Bangi babayigiriza nange nsobola yiga. Ono si ye yekka omuwala atanneetuuka ali mu bufumbo n'abalala bangi bafumbiddwa ku myaka emito. Bakati essaawa zino omuntu olina emyaka 19 naye oli mufumbo n'ate ng'olowooza n'abaana ababiri. Abazadde abamu bagenda mu makanisa n'abaana abawala. Kati abaana abo obudde gye bugenda ekiro waliwo ebintu ebiyingirawo bitali bituufu ne bireeta okukosa obulamu bw'abaana abawala. Richard Sendikadde wa ssentebe w'ekitundu kino okuva omwaka guno bwe gwatandika baakafuna emisango 5 egy'abaana abazadde nga tebanneetuuka ku kyalo kye. Abamenyi b'amateeka abamu bakwatiddwa, abamu badduse, abalala we wali nga tebafiiriddwako. Sendikadde w'obuzibu abutadde ku bazadde abatafaayo eri abaana baabwe nga bangi bwe bafuna obuzibu buno basirikira busirikire. Ate kati ku mulundi guno abazadde tebakyala birondoola. Omwana bamufunyisa olubuto ate ajja waffe tuteese kandi bagala kuteesa ate n'omuntu yakoze ekintu kikyamu. Babavubuka abasimbiddwamu olunwe ku nsonga eno bwe twogeddeko nabo batuzzeemu bwe bati. Ate tubapaasa tubakale tubaperereza mu ngeri y'okwogereza otumala obbogereza ne bakkiriza ne tuteesa omukolo ne gutandika okukwacya. Justin Nakitende n'abakyala w'ekitundu agamba obuzibu businga kuva ku butabanguko mu maka. Newo omwami omu era namugobe ku nnyumba kati akomawo akola mu Jagwa naye bw'akomawo nakkirira emmanga eyo n'akomawo nga bukya n'atigomya omukazi kati n'owulira ng'ofa. Kati agezezzaako okusomesa abawala bano ebintu eby'enjawulo okulaba nga tebeenyigira mu mize gino. Tuteekawo ekibiina nga kigenda kisomesa nga talekawo olunaku nga tuyinza okuddanga wano nga bakyala bawo waffe mu Kabawunga awo
ne bateekawo tenti yaabwe ne bakuba eŋŋoma ne bazina naye nga kugamba obubaka obukola ki bakuba obubaka bwabwe. Nakitende yeekokkola abakulembeze banna abatafaayo kukulaakulanya abantu ba mu kitundu. Tulina projects ezibadde zibeeramu nga bazituwa abakulembeze ne tuzezza ffe ne baleeta enkoko nga zakugabira batuuze nga 30 ne musola abantu nga 4 oba 5 abakulembeze. Ekitukakatako lw'abakulembeze baffe kuba tebatuwa buyambi be balina otuwa support. Ne bagenda nayogera n'omugagga wa kampuni najja n'atukolera ki paase tuyisa ne bwe tutuuka ku kampuni chairman tatuwa recommendation okutandika ku bakansala baffe tebatuyamba. Meeya w'eggombolola y'e Lubaga Mawula Mbeera Zezaki agamba waakugeriziganya n'amakampani agali mu kitundu kino balabe nga bagabira abavubuka b'ekitundu kino emirimu. Abantu bange abawanganya mu kabaawo mwenna mbasaba bw'oba ofunye omulimu mu kkolero kola ekyakutwe mu kkolero okole bulungi nga bakama w'ekitiibwa n'omulimu okukole bulungi kubanga ekintu kyaffe kino twagala bali okufuna 10. Kati oyinza okugamba ebitundu ebisinga obungi eby'omugoteka ebizibu bye balina bingi ku byo bifaanagana bw'otunuulira bye twakulaga mu Kimumbasa Kawempe n'ebyakabaawo mu Lubaga bitono ebibaawula. Kati ate tulinda omulundi omulala nga tukuleetedde ekifo ekirala eky'omugoteko n'abantu abawangaalirayo. Twebaza Spark TV okujja tukyalirako bannange. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.